Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera bina gyosinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV. Ate naba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna. Ekifaananyi ekyo kakasa mukimanyi bulungi nnyo. Oyo bamuyita Masaba Faustin, amanya ge original bamuyita Wanikina Faustin. Abasinga obungi gwe bamanyinga Masaba Faustin newankubadde ngera waliwo abamumanyinga Masaba Media Channels kubanga gwe mukutu kwe yalinga akolera. Amanyiddwa nnyo nga bloga eyali ayogera ebigambo ebyenkyukakyuka era nga akolera ekibiina ekya National Unity Platform nga muwagizi waakyo era nga kumpi emboozi zonna zaleeta zikwata ku nkyukakyuka. Masaba amawulire gafuluma nti yali amaze okubeera nga awambibwa mwezi guli ogwayita era wemba serabidde zalinga ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokuna omwaka 2024 sawa zalinga 9 ez'emisana. President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'avaayo n'agenda ku mukutu gwe ogwa Twitter n'omukutu ogwa Facebook n'ategeeza ensi nti oyo gwe mulaba gwe bayita Wanikina Faustin abangi gwe bamanyinga Masaba Faustin wa Masaba Media Channels n'agamba nti I have just learnt of the abduction last week of our comrade Masaba Faustin of Masaba Media Channels. Bino nno byonna nkuwa byaki Masaba olunaku olwaleero amawulire agakafuluma galaga nti poliisi nti bazzeemu ne bamukukusa ne bamuleeta mu kooti saidi z'ebuyikwe ate ne babeera nga bamusomera emisango ye ne munne oli obujjukira amawulire ge twakuwa babawamba mu biseera bye bimu kati emisango gino baagyegaanye. Ndoza kansoke nkuyiseeyisemu ekyo ekibaddewo olunaku lwajjo ng'ennaku z'omwezi 6 gye twabeeredde abasinga obungi babadde ku kitebe nga bali mu kusabira mugenzi gwa Kabogo, abalala babadde mu nsonga ndala. Olunaku lwajjo okusinziira ku kibiina ekya National Unity Platform kigenze ne kiteekayo ensonga eno bweti. Yesterday our comrades Wanikina Faustin and Mumbia Hussein were brought before the Buyikwe Chief Magistrate's Court and 3 charges were read to them. Nti olunaku lwajjo bannaffe babiri okuli Wanikina Faustin aka Masaba Faustin ne munne Mumbia Hussein baleeteddwa mu kooti ey'Ebuyikwe emanyiddwa nga Buyikwe Chief Magistrate's Court era ne babasomera emisango 3. 3 charges were read to them. The trumped charges pertain to the burning of market in Njeru, Buyikwe district, a crime they allegedly committed while in the hands of their captors. Ulira wano nti babasomedde emisango naye nga ku misango gye babasomedde 3 egyo kuliko omusango gw'okwokya akatale akamu mu tawuni y'Enjeru kyokka ng'akatale ako ke babagamba okwokya mu budde obwo babagamba ate baaliwoledde mu mikono gy'abawambe oba ontegedde. A crime they allegedly committed while in the hands of their captors. Nti emisango gino okusinziira ku deeti gye bataddeko nti akatale we bakookera ne deeti we babawambira akatale kagenda okwokebwa ng'olwedde bano bali mu buwambe nga bawambibwa dda. Kakati embeera bwetyo nga bwefaanagana Redzone TV kwoli kyendi mu kubanga ate nkuyisaayisaamu obeere ng'okitegeera ono yawambibwa mwezi ogwo emabega kawongenda kujja mbikuwe nkyagenda mu maaso n'okuwa ekiwandiiko ekibiina ekya NUP kyekitadde ku mukutu gwabwe. Wuliriza ne bongerako nga bagamba our comrades pleaded not guilty and our legal team applied for a bail. Nti bannaffe bano Masaba Faustin ne Mumbia Hussein basajja bagumu nnyo basalawo okulwanirira nkyukakyuka era beegaanye emisango egyo ne bagamba ffe oba mutusibe oba mbeera ki gye mututeekako tetugenda kukkiriza bisango bye tutamanyi nga tetumanyi mayitire ga misango egyo tetugizzanga nako. Era ttiimu ey'ekibiina ekya National Unity Platform okusinziira ku NUP bagamba nti baasabye okweyimirirwa, baasabye beyiro yaabwe. Kitegeeza ttiimu ya NUP emanyiddwa nga legal team babaddeyo saidi zeeyo okulaba nga ate bayimbula babagezaako kyonna ekisoboka okulaba nga bata abantu wano. The state however asked for more time to look through the documents which we objected. Nti the state oba state nkugambe ntya katukitwale nti kooti yasazeewo eweebwe oba yasabye aba NUP
nti mutuwe obudde mutuwemu ku budde obumala twetegereze documents zammwe twetegereze empapula ze muleese tulabe oba ddala abantu bano basaanye okubeera nga beeyimirirwa. The matter was adjourned to June 20th when court shall sit again at 9 a.m. nti ensonga eno eyongezeddwayo era bagisindise ennaku z'omwezi 2 kitegeeza basigaza ennaku endala 13 ze weeks 2 okubeera nga bakyali munda. Kooti omusango gusindise oba okuwulirwa okujulirwamu kwa bano ekusindise paka ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwennyini ogw'omukaaga omusango ogwo gujja kuba guwulirwa oba okusaba beyiro kwabwe okweyimirirwa kujja kuba kuddamu okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogw'omukaaga ku ssaawa zijja kuba 3 ez'okumakya. Kati gwali ku Redzone TV njagala okuzzaako emabega. Jjukira okusinziira ku kiwandiiko ekyo ky'olaba awo ekyafuluma mwezi gwa 5 ng'ennaku z'omwezi 6 May 2024 bano baabasomera omusango ogw'okwokya akatale naye nga akatale ono yali habeas corpus era bwe baaleetebwa baabasomera omusango ogw'okwokya akatale naye ng'akatale ke boogerako akaayokebwa nti bano baakookya 2 kyokka nga bano ababiri tebeemanyi nako ate ng'omu abadde akakkalabiza mirimu gye ebweru w'eggwanga era mbu we yakomawo yatuukira mu kwokya katale naye ng'ate yakookya n'omuntu gwe baali tebeemanyi nako. Wuliriza, Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ateekayo ensonga ng'agamba I have just learned of the abduction last week of our comrade Masaba Faustin of Masaba Media Channels. Nti wiki ewedde oluzaali nnaku z'omwezi nga 25 mwezi gwa 4 mwaka 2024 lwe yateegayo ensi n'etegeera nti Masaba awambiddwa. Nti nafunye amawulire ag'okuwambibwa kwa muganda waffe mulwanyi munnaffe amanyiddwa nga Masaba Faustin akolera ku mukutu gwe bayita Masaba Media Channels. According to his family, he was taken away on Wednesday last week. Nti okusinziira ku family ye Masaba ono yawambibwa ku lunaku lwa 3 wiiki eyo eyali eyise era abafamily be baatutegeeza kino after trading him and trapping him through one of the family members. Nti baamala omutega akabadi baakwata family member omu ku baganda be ne bamukubira essimu ne bamutrickinga nti kubira Masaba omugambe omwetaaga musajja watu najja ng'asotya paka kumusisinkana olwo nno ne balyoka bamulyawo engeri gye baamukwatamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ayongerezaako ng'agamba his whereabouts remain unknown nti ebiseera ebyo amayitire ge gaali tegannaba kubeera nga gamanyika. As our legal team embarks on the court processes, we condemn this continuing lawlessness and demand for the freedom of this and many other comrades who remain trapped in the hands of the criminal regime. Ono Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agamba nti nga ttiimu yaffe ey'abannamateeka legal team bw'ekyakwasaganya ensonga z'okulwanirira abantu bano oba okuteebwa oba okubasabira beyiro okweyimirirwa naye ffe tugenda maaso n'okuvumirira ekikolwa kino eky'okuwamba bannansi abatalina musango abali innocent okubawamba oba okubeera nti balina ekibiina kye bawagira oba balina enzikiriza emu gye bakkiririzaamu. Masaba Faustin yali munnankyukakyuka nnyo era akyali munnankyukakyuka kati olunaku olwaliro amawulire genkuwa nti aleeteddwa mu kooti olunaku lwajjo yaleeteddwa ne babasomera emisango ye ne munne Mumbya Hussein emisango ne bagyegaana wabula bagenda kuddamu okubanga bawulira okweyimirirwa kwabwe ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwennyini ogw'omukaaga 2024. Webale kubanga okyaliko tuwuliziganye mu updates eziddako.